ngalo ez'omwanguka. Haleluya, haleluya. Lwaki Mukama tumukubira mu ngalo ez'omwanguka? Kuba Mukama mulungi. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ki? Mulungi. Era n'ebyakola nabyo biki? Birungi. N'olwekyo aba asaanidde okusinzibwa wamu n'okutenderezebwa essaawa zonna. Njala okwaniriza nate mu saavisi yaffe eno olunaku luno olwaleero. Tubaza Mukama gwakukuumye nange akuumye. Mukama atwagadde. Mukama yeebazibwe. Ntalo Mukama aziwalanye zibadde nnyingi. Tuyise mu wiiki ebeeyo tebibadde byangu, naye Mukama atuwadde ekisa kye kingi. N'olwekyo tusaanidde okumuwa ekitiibwa nga naye bw'aba asaanidde okukolebwa. Dorina ayeniriza abooluganda abakutwegattako eza tebannaba kutuuka. Tuli mu biro oba mu budde obw'okubuulira ekigambo kya Katonda nga tukkiriza Mukama guno omwaka tugenda kukula. Mukama yeebazibwe. Nga tugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Era tukumanye nti Mukama guno omwaka ogw'enjiri gujja kuba mwaka gwa maanyi nnyo eri Katonda, okuba nti Mukama alokola abatannaba kulokoka, abakyali mu nsi eyo gye baabulira. Tukkiriza Mukama ajja kubayamba abatuukeko ng'ayita mu ggwe nange ffenna tubuulire enjiri. Njala okuddamu kakasa nti guno omwaka ogw'enjiri twagala buli kinoomu obeeko ky'okola. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga Mukama yakulokola kiggwanidde ggwe nange okubeera nti nno tubeera ate kati ababeera bambasada ba Mukama kukola ekigambo kya Katonda eri bannaffe abalala bannaba kukkiriza ku kigambo kino oba okukitegeera. Kati n'olwekyo guno omwaka tubaako kiweewooza nakyo mba ate kino ate omutwe gunnuma ate gumbobba mugongo gwatwa. Ebyo tetwagala kumanya. Tugende tubuulire enjiri. Gamba tugende tubuulire enjiri. N'amaanyi temukyali. Tugende tubuulire enjiri abooluganda. Tuli mu by'okuzannya. Yesu anaatera okudda. Mukama yeebazibwe. Era guno omwaka nga bwe tugambye enjiri egenda kubuulirwa mu ngeri nnyingi nnyo. Era nga omwezi guno ogenda okutandika ogwa Maachi kubalako eno wiiki gye tulimu. Wiiki eddako tujja kuba tuli mu Maachi. Bannange si bwe kiri? Si bwe kiri bannange? Omwezi ogwa Maachi guba mwezi mukulu nnyo mu kkanisa muno, kuba mwezi gwa kubuulira njiri. Twagala okubasaba nnyabo ne bassebo bannange tubwekwasa, twewandiise, tuweereza ka app ku masimu gaffe bw'oba olina smartphone tukaweereza nti baako ky'osalawo ky'ogenda okukola. Twagala abantu abajja tuyamba mu ngeri nnyingi. Kati nekino kasika nkiiseewo nti tugenda kukola ebintu bingi guno omwaka oba ne guno omwezi ogenda okujja mu kubuulira enjiri. Ebimu ku byo tugenda kukola ne medical camp. Medical camp kitegeeza olukuŋŋaana abantu okufuna obujjanjabi. Tuyise ebitongole bingi. Tuyise ebitongole bigenda okukola ku bantu abalina obuzibu ku maaso, abalina obuzibu ku mannyo gaabwe, eby'abakyala eby'okuzaala, eby'abantu ab'enjawulo bingi. Musaasireko bingi. Mukama yeebazibwe. Kati twagala tukozese omukisa guno abantu b'ekkomambuga n'ebitundu ebitulinaanye bafune obujjanjabi nga bwa bwereere wano wennyini. Naye tubeere nga Yesu yawonya abalina obulwadde naye ate n'abawa n'enjiri oba n'abawonya obulwadde obw'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Kati mu kyo n'enjiri ekole ki? Ebuulirwe. Zijja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 27 paka nga 29 ye wiikendi esembayo omwezi ogwa Maachi ogwo. Kampu ejja okubeerawo naye enjiri yeetandika olunaku lusukadde olwa Maachi olwa mwezi gwokusatu nju ku nju muno mu kkomambuga ebitulinaanye. Kati nja kusaba nnyabo ne ssebo weewandiise wali ku tebo yaffe eyo ng'ofuluma oba bw'oba olina essimu erina WhatsApp ojja kubafuna ka app ako okulaga kiki kino okukolebwa. Kati kino okukolebwa kyekino kino twagala weeteme. Onootuyamba mu ki? Mugenda kubuulira njiri oba mu kugoberera abo abaana abalokose oba ojja kubeerawo okusabira abo abeetaaga okuba ku magezi counseling. Twagala weeteme kiki ogenda okukola. What are you going to do? Kati mu ekyo tumanyi tuno ttiimu eno gyeri. Sitimula agenda kubeera wali, Pamela agenda kubeera wano, tubeere nga twegabanyamu bwe tutyo. Era tukakasa nti guno omwezi guno ogenda okudda ku gwa Maachi tujja kuba n'abantu bangi
abajja okufuna ebyobujjanjabi naye ng'ate era bajja kwetaaga n'ebyomubiri. Kano olwekyo bannaye tubasaba nnyabo ne basebo mube nga mwewandiisa tubeere nti tugenda mu maaso n'okubuulira enjiri. Kati bw'onooba ggwoganya okubuulira enjiri, Mukama onooba onoomugamba ky'owooluganda nga twekwasa ensonga eno, twekwasa ensonga endala. Mukama naye twekwase ala tubuulira enjiri eno emanyibwe naye ate abantu balokoke bamanye Katonda era bamukkiririzeemu. Tuyise mu wiiki ezibadde enzibu mu ngeri nnyingi nti abantu bangi battiddwa era bakubiddwa amasasi era bafudde accidents. Alo bafudde bulwadde n'owulyako Professor Mungu bawa obutwa wiiki nga 2 bali bagala ekifo kye ne bamuwa obutwa era n'afa. N'ekiŋŋamba kye kino kati abantu abo bannange tuyinza okukakasa nti abantu abo baawulira enjiri nga tebannaba kufa. Ye kakati ffe tulina garanti kinti nno n'abalamu tulabako kakati bajja kubeera balamu. Mukama atuyambe bannange tubuulire enjiri. Tugenda gibuulira wa? Abakulinaanye ku lwalo gy'osula, amaka g'osulamu, banneeba bo tubabuulire enjiri. Ab'eŋŋanda zaffe, bajjajja, bakojja, bamama, bataata, bannyinaffe, bakitaffe tubabuulire enjiri. Lwaki? Kitugwanira okukola bwe kityo abantu bamanye amazima n'amazima ge bamanyi ganabafuula ab'eddembe. Kale kati Sande nga bwe ŋŋambye olwaleero eno Sande ya nkizo nnyo nti esande esembayo mu mwezi ogwa February ate ng'era Sande eno tugenda kuba tusembera ku mmeeza entukuvu maaso ga Katonda. Kino tukikola buli nkomerero ya Sande esembayo mu mwezi okuba nti nno tuddamu nate okuba ntuwayo endagaano yaffe eri Katonda. N'olwekyo nga tugenda mu maaso n'okubuulira enjiri eno weeteketeka omutima gwo otunatuukira mu kaseera ako onoobeera nga weeteesetese bulungi mu nsi ey'omwoyo. Olwaleero tugenda okubuulira ku mutwe gwe nayise mu Luzungu nagwadde ebigambo byabadde nga 3. Go for Nikki. Go for Nikki. Mu Luganda twandigambye nti genda obuulire enjiri ewa Nicodemus. Nikki is a shortcut for Nicodemus when akiyise bwe ntyo. Ne mu Luganda tugambye nti no tugende tubuulire enjiri eryani Nikodemeo. Babule emutamu Nikodemeo mu Luganda si Nicodemus. Nikodemeo Mukama yeebazibwe. Tugende tukole ki? Naye abooluganda. Kale gamba akulinaanye mu ddoboozi ery'omuwanguka genda. Gende wani? Nikodemo. Mu Luganda egamba Nikodemo. Y'Oluzungu egamba Nicodemus. Ddamu omugamba akulinaanye genda okole ki? Tumubuulire enjiri. Amiina. Gwe mutwe gwaffe ogw'olwaleero. Twataddewo akafaananyi ako akalaga omusajja ono Nikodemo eyagenda ewa Yesu akawungeeza era ekiro ng'amubuuza ebintu ebyali ebyewunyisa ennyo ku nsonga y'enjiri. Yagenda kiro lwaki? Kubanga Nikodemo ono yali musajja munnaddiini nnyo ate yali mukuukutivu ddala. Yali nga faaza mu Bakatuliki oba omwawule mu Baprotestanti. Nga tayinza kugenda misana nga bajja mubuuza ogenda weero ogenda kukola ki? Yesu omunoonyaako kyoyo mulokozi sigala mu ddiini yaffe. Kati ne yebbiriza mpola mpola agende akawungeezi abuuze ensonga enkulu ennyo ezikwatagana n'obulokozi omuntu alokoka atya n'ebigenda maaso. Tugenda kugenda maaso tulabe omusajja ono Nikodemo kiki yali. Era guno omwezi gwe tulimu bannange ogwa Bayibuli gwe mwezi gwe tuyita Babuli gweta ogwa Ada, gwe mwezi gwe 12. Tulaba tulina kalenda 2 waliwo kalenda gye tugoberera kaakano eya February, March, April, June biki ebyo n'ebyo. Ye kalenda gye tuyita ya Gregoria. Yagitonda yali musajja yali paapa bameta Grigore oba Gregoria. Kati omusajja oyo najja ku mulamwa kalina Mukama gyewa abaana ba Isirayiri n'abajja ku mulamwa. Era kati baleka mabuliro kale gye tugoberera eyo weewaawo weeri naye nga mazima si bwe kyandibadde.
tugambye wakati omwezi gwa 2 ogwa Grigori ne omwezi ogwa Bible tumanyi mbyawandiikibwa gw'omwezi gwa 12 ogwa 12 ogwa Adar. Kati Bible ene emyezi 12 mu byawandiikibwa mutajja kusanga February, March ne April. Ojja kusoma mwezi gwa Nisan gwe gusooka gw'omwezi gwa Bible gusooka. Ogwokubiri gw'omwezi guyitibwa Iya. Ogwokusatu gw'omwezi guyitibwa Sivan. Ogwokuna gw'omwezi guyitibwa Tammuz. Ogwokutaano gw'omwezi guyitibwa Av. Ogwomukaaga gwe mwezi oguyitibwa Elul. Ogwomusanvu ye Tishiri. Ogwomunaana ye Heshivan. Ogwomwenda ye Kislev. Ogw'ekkumi gwe mwezi guyitibwa Tivet. Ogw'ekkumi n'ogumu gwe mwezi guyitibwa Shevat. N'omwezi gwa 12 gwe mwezi gwa Adar we tuli kaakati. Bw'obanga oli musomi wa Bayibuli, ekitabo kya Esther mu byawandiikibwa, bamuyita Esther mu Bayibuli mu Luganda, Eseza, kyawandiikibwa mu mwezi guno ogwa Adar. Ekitegeeza bw'oba osoma Bayibuli, kino ekitabo ekya Eseza kitabo kikulu nnyo kyolina okuba ng'osoma guno omwezi. Lwaki? Kubanga omwezi guno mwezi gwa njawulo nnyo ku myezi emirala ogw'e12. Omwezi gwa 12 mu Bayibuli, kabaka owa Peruse ebiseera ebyo yayina omusajja we omutemu ennyo yayitibwanga Hamani. Abasajja abatemu mu gavumenti tebatandika lwe leero, batandika dda. Hamani ono n'atayagala Bayudaaya era yali yabakyayira ddala. N'asalawo nti agenda kutta buli Muyudaaya yenna mu bwakabaka obwo obw'ebiseera ebyo bonna bamalewo. N'ateekawo n'obulabba kwagenda okwanika Mordekai n'abasajja abalala. Naye waaliwo omukyalo ono Eseza Kaddulubaale, bamuyita Kaddulubaale, Bayibuli bwemuyita si wekiri, eyali omukyala wa kabaka ebiseera ebyo. Omukyalo ono ne yeewayo obulamu bwe okuwolereza Abayudaaya ng'agamba kabaka eyali omwami we, totta bantu bange bano Abayudaaya baana ba Katonda. Newankubadde nga Hamani ono yali musajja muzibu nnyo, Mukama n'akyusa embeera nga Eseza n'Abayudaaya bamaze okusiba n'okusaba ennaku 3 nga bagamba Mukama tuviireyo. Era obudde obwo Mukama n'akola ebyamagero nti omusajja Hamani kye yateeseteese tekyabaawo. Bayibuli egamba Mukama n'akyusa embeera nti abaali balina okuttibwa Abayudaaya tebattibwa, naye Mukama n'abataasa. Era abaali babafuga abo Bahamani bonna Mukama n'ababonereza n'abafufuggaza n'abamalamu amaanyi. Kati Abayudaaya abalina okufa ne babeera ate balamu ate ne bakuzibwa ne bafuna obukulembeze mu budde obwo. Mukama n'akyusa embeera we yali. Kati guno omwezi tulimu ogwa Adar guno mwezi Mukama ng'aba akyusa embeera zo ezandibadde embi ne zifuuka ennungi. Nga maama bw'ayatwadde obujulizi, Mukama yeebazibwe. Eyandibadde ow'okufa tojja kufa, ojja kubeera mulamu. Abakusinga amaanyi nga basajja banyuvu ddala, Mukama agenda kubamegga ebigo wansi. Guno ogw'omwezi gwe tulimu bannango ogwa Adar, mwezi mukulu nnyo nti Mukama akola ebyamagero bibeera bingi ddala. Era Mukama gwe twogerako mu budde buno bwa Adar ye Katonda ono yalokola Nikodemo mu budde bwe n'amulaga obulokozi. Tukkiriza nti guno omwezi abali batambulira mu kizikiza bajja kulaba ekitangaala, kuba Katonda waffe wa kitangaala ate w'amaanyi. Wetuyimidde bannange abooluganda mu nsi ey'omwoyo ne mu budde obw'omwoyo ne kalenda ya Katonda wetuli kaakano omwezi gwe 12. Era mu mwezi mwaka gwa Bayibuli tuli mu mwaka 1596 tukatugenda mu 97. Mukama ffe yeebazibwe. Lwaki bino mbyogera abooluganda? Tumanye amazima. Bayibuli egamba nti mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Kankyogere bwe nti amazima g'omanyi gajja kutaasa, naye amazima g'otamanyi tegajja kutaasa. Kuba tugamanyi tegajja kutaasa. Osigala mu butamanya. Yesu nga lwaki
tulina okuba abamanyi budde ki bwe tulimu, biro ki bwe tulimu, Katonda ye agamba ki, ye tukoze tutya, ki ekituufu ekyokukola n'ekitali kyakukola. Bwe tumanya ebintu bannange bijja kutuyamba nnyo okunyweza obulokozi bwe tulimu, si kubunyweza bunyweza naye n'okubweyagaliramu. Mukama yeebazibwe. Bane Mukama tetulokola kuddaawo kubeera mu kweraliikirira. Wowe bibeerawo okugezebwa kubeerawo, naye Mukama yagala tulokolebwe tweyagalire mu bulokozi bwe yatuwa. Mukama yeebazibwe. Kale twali amina kangende mu maaso. Muleka munkooye. Haleluya. Kati tuli mu budde buno obwa Ada nga twagala tubere ku musajja ono Nikodemo. Yali musajja nabaki? Yali yavaawa? Biki byali akola mu budde bwe? Nikodemo tugenda mulaba omusajja ono nti yali anoonya Katonda era yali muyala nnyo okumanya amazima, era amazima ge yali anoonya yagalaba nga gali mu Yesu Kristo. Era enkomerero ya byonna Nikodemo n'alokoka nga tugenda okulaba. Tuyinza obutatuuka ku biki byakola ng'amaze okulokoka, naye bino kambyogerewo kaakati nga sinabagenda maaso nti Nikodemo ono bwe yamala okulokoka yayagala nnyo Mukama nti ne mu kufa kwa Yesu yali waali. Era Yesu bwe yamala okufa ng'amaze okukomera ku musaalaba yagamba Abafalisaayo abaamuta n'Abaroomu nti mumpe omubiri gwa Yesu Kristo nze mweziikire. Bayibuli egamba bamwe omulambo gwa Yesu yaguziika mu ntaana ey'ebbeeyi ennyo. Kubona omusajja Nikodemo yali munnaddiini, naye bwe yamala okulokoka Mukama n'amwesa kinnyo n'abeera musajja mugagga nnyo maaso ga Katonda. Era Mukama n'amukozesa nnyo mu biseera bye yalimu, mu budde bwe yali alimu. Kale tugende mu Bayibuli. Bikola Bayibuli yo Yokaana 3 kwe tusanga omusajja ono Nikodemo. Buuza kulinaanye, waze ne Bayibuli yo oba waze obubangalo? Wakoze bulungi Bayibuli ngirabyeko. Kale tuwanike Bayibuli zaffe tuzirabyeko. Bameka baswala okuwanika Bayibuli zaabwe? Abamu kumiza kwa nze siswala kulaba mu Bayibuli yange. Abala Bayibuli ziruddawo. Okay. Sijja kukyogera ekyo. Kale tuli mu Yokaana essula eyokusatu. Yokaana essula eyokusatu. Mumpuliriza bulungi nga tuli ku musajja ono Nikodemo. Essula eyokusatu kitabo kya Yokaana olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri 15. Awo waaliwo omukulembeze w'Abayudaaya erinnya lye Nikodemo. Omufalisaayo n'ajja eri Yesu ekiro okwogera naye, n'amugamba nti, Labbayi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga ebyamagero byakola tewali ayinza kubikola okuggyako nga Katonda ali wamu naye. Olwokusatu Yesu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amuddamu nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga muntu mukulu? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Abooluganda, muwulire ebibuuzo bino. Nikodemo abuuza ebibuuzo, naye nze neewuunya kubanga abuuza ekibuuzo nti omuntu ayinza okuddamu n'azaalibwa obuto kuva mu lubuto lwa maama we. Nga yeebuuza bino bigatta bitya? Ye kisoboka kitya? Kuba Yesu amugamba olina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekitegeeza gwe nange bw'obanga maama wo yakuzaala mu lubuto lwe n'akuteeka ku nsi kuno, gwe mulundi ogwasooka wazaalibwa mu mubiri. Okuzaalibwa okuddako kwe kuzaalibwa okw'omwoyo nga olokose ozza eri Katonda. Nikodemo
abuuza. Olwokutaano, Yesu n'amuddamu nti, ddala nkugamba nti okuggyako nga omuntu azaaliddwa amazzi n'omwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. N'olwekyo teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gyeyagala, n'owulira okuwooma kwayo, naye tomanya gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera omuntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemo n'amubuuza nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Abuuza ebibuuzo ebirala. Omusajja ono Nikodemo yali muyala wa bwakabaka bwa Katonda, ng'ennyonte mubuganye, nga yeebuuza bino byonna bisoboka bitya? Yali musajja munnaddiini, naye nga eddiini ye temuyamba, terina byakuddamu byabuuza. Bayibuli ndamu negamba bweti, olunyiri 10, Yesu n'addamu nti, gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otamanya bintu bino? Kama ne Yesu yeebuuza, oli munnaddiini, oli muyigiriza, naye bino tobimanyi? Tujja kulaba ebigenda okuddako. Naye kino kankyogere bwe nti kyewuunyisa nti no, tulaba abannaddiini bangi bambala amaganduula ne balaga nti bamanyi nnyo, naye ng'amazima tebakola ki? Tebamanyi. Ekitegeeza guno omwaka w'okubulira enjiri, bw'oba wakubulira njiri, n'abo abeeta bannaddiini babuulira enjiri. Gamba nti amiina. Kubanga tebamanyi era bajja kuzikirira olw'obutamanya bwabwe. Nikodemo atulaze wali yali munnaddiini kasinziggu, naye yatamanyi mazima ga bulokozi. N'olwekyo gwe nange kitugwanidde okuba nti tubuulira enjiri buli muntu yenna, omutamiivu, omubbi, omusiraamu, omukatuliki, omuseveniside, omuadiventi, bonna beetaaga enjiri eno bamanye amazima, n'amazima ge bamanyi ganabafuula b'eddembe. Senga tebamanyi amazima bagenda kuzikirira. Mukama yeebazibwe. Ne bano ab'ebitiibwa balina emmundu, balina emmotoka, naye tebamanyi mazima ga bulokozi. Senga tebamanyi mazima gano bajja kuzikirira, bonna baggwewo. Naye nga eyo si enteekateeka y'owa Katonda. Mukama ayagala buli omu akole ki? Amanye amazima. Yokaana 3:16 egamba etya? Yesu bwe yagala ennyo ensi eno, bwe yagala ennyo ensi eno n'okukola ki n'akola ki? N'okuwaayo n'awaayo ki? Omwana w'omuyeka nti amukkiriza akole ki? Namwe temumpa maanyi, mulimba. Aleka okubula n'afuna obulamu obutaggwaawo. Tumalire akantu kano tugende mu maaso. Ddala kugamba nti 11 twogera kye tumanyi ne tutegeeza kye twalaba. So temukkiriza bujulirwa bwaffe. Naye obanga temukkiriza, bwe mbabuulira eby'ensi, kale munaasobola mutya okukkiriza bwe naababuulira eby'omu ggulu? Kubanga tewali muntu yenna eyali alinnye mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu. Era nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa. Yonogera ku musalaba kakati, buli amukkiriza alyoke afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda bwe yagala ensi, bw'atyo n'awaayo omu yekka buli omuntu yenna amukkiriza aleme okuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Ne bugenda mu maaso n'ebirala bingi nnyo, njala kukomeraawo. Kale kankamalirizeyo 17. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisalira musango, wabula ensi erokolebwe okuyita mu ye.
amukkiriza tasalibwa musango, naye atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza mu linnya ery'omwana oyo omu yekka owa Katonda. Ne kigenda maaso n'ebiddakaawo. Omusajja ono Nikodemo agenda ewa Yesu ng'amubuuza ebibuuzo ebikwatagana ku bulokozi. Nikodemo nga bwe tugambye bwe tulabye yali musajja munnaddiini ng'ate ayegereza n'abalala, naye nga bituuka ku nsonga y'obulokozi talina kyakuddamu. Naye n'asoba mpolampola ekiro n'agenda ewa Yesu amubuuza ensonga zino ez'obulokozi n'okusoba omulundi ogwokubiri. Kati gwe nange abooluganda, Mukama atugamba tugende tubuulire enjiri ewa Nikodemo ne baganda be ne bannyina be n'abalala bonna abalinga bwe batyo. Naye kankubuuza ekibuuzo, senga guno omwezi oba guno omwaka onogana okubuulira enjiri, ani agenda ogibuulira? Basiraamu? Bakatuliki? Ani anaagenda? Kati Mukama atuwa obuvunaanyizibwa gwe nange tugende tubuulire enjiri. Nga bwe tugambye buli omu agyetaaga, abagagga, abaavu, abakyala, abaami, abafumbo, abatali bafumbo, abavubuka n'abakadde, abaasoma n'abatasoma, bonna bagyetaaga. Yesu yagamba yekkubo n'amazima wamu n'obulamu. Kati gwe nange tutwale enjiri eno eri abalala bonna bagitegeere bulungi. Ebyokuyiga olunaku olwali byenyagala okuwumbawumba, ekisookera ddala nti obulokozi kuzaalibwa bupya si ddiini. Obulokozi kuzaalibwa bupya si ddiini. Kubanga abantu ddiini already baziina, bazizaalibwamu. Kumpi buli muntu azaalibwa ku nsi kuno bamala okufuluma bw'ati nga bamuwa eddiini. Ndi Mukatuliki, oli Musiraamu, oli muki, musosodoti, byonna ebyo bigendera omwo. Naye kati kyetugamba nti obulokozi otwala okutwala si ddiini, naye bulokozi oba ekigambo eky'obulamu. Yokaana 3 tusomye lunyolo lwokusatu. Bayibuli egambye bweti nti namugamba nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Abantu kibagwanidde okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kwe kwatya Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Nikodemo yalina eddiini naye teyali mulokole. Kitegeeza nti bannaddiini abasinga bonna obungi, si bonna naye abasinga obungi balina ddiini nga tebalina bulokozi. Kati ekyo kye tulina okukola n'okubeera obuvunaanyizibwa tubabuulire enjiri n'obulokozi. Enjiri oba rather eddiini terokola. Akele eddiini engera ku bantu kubanyika bunyisi mu butamanya. Naye obulokozi abantu bamanya amazima, n'amazima ago gabawa obulokozi n'obulamu obutaggwaawo. Mukama atukoola mu budde buno gwe nange tugende enjiri tutwali ba Nikodemo, kubanga Nikodemo tulina bangi gye tusula, gye tubeera, gye tukolera, mu bika byaffe, mu nnyumba ze tusulamu mwenyewe ba Nikodemo nga tubamanyi mazima. Kati Mukama atukoola gwe nange tubeere ekitangaala, tukitwale eri eyo eri ekizikiza, abantu bamanye amazima era n'amazima g'ebenda okumanya gabafuula ab'eddembe. Njala okukubuza ebibuuzo bino. Mu budde bw'obeeramu oba ebiseera by'omala, bantu ki bannaddiini b'obeera nabo nga tebannaba kulokoka? Lowooza, okola nabo, olya nabo, oseka nabo, be baani abo? Kati abantu abo Mukama ayagala gwe nange tubabuulire enjiri. Ekyokubiri, oneewaayo okutwala enjiri eno eri ba Nikodemo? Oba oli bize nnyo, weefuula nti by'okukola olina bingi. Abalala twekwasa obuntuntu obutaliimu obwo. Ku mulundi guno salawo w'oluganda
teweekwasa nsonga ndala yonna gwe ntubulira enjiri. Nga bwe tugambye tujja kuba buli enjiri nju ku nju wano mu GFM nga tugenda mu bifo ebyenjawulo ebitwetwolodde. Naye ne bw'oba tozze wano yonna yonna gy'okolera gy'obeera bulira enjiri. Nga buli Sande otwayo omwoyo ogwo gw'ojja nagwo. Gamba nti amiina. Ayi amiina temala? Temala. Sigambye babiri, ngambye ki? Buli Sande bayigwa obulira enjiri. Era oyo otambule naye ajje mu nnyumba ya Mukama abeere ng'amanya amazima gano ogenda ate obuziba. Ensonga ey'okubiri, Omwoyo Omutukuvu yatuwa obulamu obutaggwaawo. Si ddiini, si bintu birala byonna, naye Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli egambye mu nnyiriro 6 we twasomye, kanudemu dusomye, lwagambye bwe luti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba ki? Kiba mwoyo. Maama wo bwe yakusindika mu lubuto lwe yakuzaala mu mubiri era n'obeera omuntu, n'obeera omukazi oba omusajja. Naye kati bwe tulokoka tuzaalibwa mu mubiri, omubiri rather mu mwoyo, omwoyo ne gulokoka ne gudda eri Katonda. Newankubadde nga guno mubiri tufa era omubiri ne guziikibwa, naye omwoyo guno ogwalokoka gudda eri Katonda nannyini gwo bw'obanga walokoka. Bw'obanga oli teyalokoka, omwoyo gwe gugenda mu Geyeena gye gulindirira eyo okusalibwa kw'omusango. Kati Mukama atugamba gwe nange twesibe ku Mwoyo Omutukuvu aleeta obulamu obutaggwaawo obw'omwoyo, atuluŋŋamye tubeere n'obuvumu obugenda okubuulira enjiri. Mulokole ku mulundi guno tobeera mu kutya mutinya nze manyi ntya okubuulira enjiri. Agamba Mwoyo Omutukuvu mpa amaanyi, gamba mpa amaanyi, ddamu mpa amaanyi ŋŋende mbuulira enjiri. Mukama atuwa obuvumu, tulekeraawo okwenyolanga eggongolo wakondako nowezinga ebigambo ne bibula. Tubeere nga bokisi etalekereraawo owoolugano olina okulokoka. Ne bwakugoba leero enkyaddayo, gamba nti amiina. Tubuulire enjiri eno. Lwaki? Kitugwanidde okuwonya abantu okugenda mu Geyeena. Abantu abagenda mu Geyeena buli lunaku oba bafa buli lunaku bangi nga tebamanyira kumanya. Mu mwezi gwa December, sala bya Christmas, omwami omu bali babeera ku nnyumba ezo, bw'oyambuka waggulu wano ng'oyambuka oloka ekkoona eriri shapu liri awo n'ezo nnyumba eziri awo bwe zityo. Omwami ono yali musajja w'amaanyi, era akola mu Hima Cement, era ng'avuga mmotoka mpya zino pickup. Mama nawe ojja bano agamba ino nga mmotoka nnungi, nayange nnungi nno naye neri yalinga nnungi. Abagenda ewaabwe mbala n'abaana be, balimu abaana 3. Manyi mmotoka empya ewaga watu olina speed governor ekutwala n'ayisa, yasanga loole ennene nga ngazi ne bagiyingira mu maanyi amangi. Ebyavaamu mwami oyo teyavaawo. Omwana we namba 2 naye teyavaawo. Omukyala n'amenyeko omugongo, eno backbone n'ekutuka era akyali mu ddwaliro. Example tono nnyo ku betumanyi. Bameka bafa nga tebawulidde enjiri, kigambo kya Katonda, ate nga musula nabo balirwana. Mulokole kankubuuze, omusaayi gwo guli ludda wa, guli kwani? Kale temujja kukiddamu ekyo.
tugende mu maaso. Mukama atukoowola guno omwezi ogwa Maachi tuwulire enjiri. Teweekwasa, tolimbalimba. Bw'atumanyi sina budde, atumanyi Mukama oli mugamba otya nga tutuse mu ggulu w'Oluganda? Ekyokusatu, omusaalaba gwe gutuwa obulokozi. Omusaalaba gwe gutuwa obulokozi. Senga Yesu teyafiira ku musaalaba e Gologoosa ku lw'ebibi byonna ebyange, lwantedde mazima era twandisaanyeewo. Senga Yesu tesula musango gwa kibi kyange naawe, twali bakufa, twandifudde emirundi ebiri. Twandifudde omulundi ogusooka ogw'omubiri n'oguddako gwe gw'omwoyo. Omanyi bw'otazaalibwa omulundi gwa kubiri ofa mirundi ebiri, mu mubiri ne mu mwoyo. Naye koma n'ozaala omulundi gw'okubiri n'olokoka ofa mulundi ki? Gumu. Ofa mubiri gwokka, naye omwoyo ne gulokolebwa. Kakati omusaalaba guno Yesu kwe yafiirira gwatuwa enkizo okuba nti newankubadde nga tuli mulamu obw'ensi eno nga tufa, tumanyi tulizuukira bulamu obuddako obw'omwoyo. Yesu lwaki tuno okuŋŋaana olw'olunaku olwaleero nga twejjukanya Yesu yakola ku mmeeza eno entukuvu? Njala okubuuza ebibuuzo bino. Mu bigambo by'oyogera byonna olunaku olulamba lwonna mulimu okusitula Yesu? Mulimu ebigambo ebisika abantu okudda eri Kristo Yesu? Oba bibyo wekka, TikTok, Instagram, WhatsApp, naku ne luggwako n'okwata olulala, wiiki n'egenda n'okwata olulala, omwezi ne guggwako, oba oli awo omwaka ne gugenda oli ku WhatsApp. Mukama atugamba abantu balaga omusaalaba ogw'obulokozi. Ani mukwano gwo alina okuwuliriza enjiri mu budde buno gwolina okutuukirira? Tulowooza Mukama tulina n'amasimu, n'essimu ogiweeza ogamba w'Oluganda, guno omwezi nja kusaba olokoke. Bameka bagenda okikola guno omwezi, n'okwata essimu n'ogamba owanye Peter gyonna gy'oli njagala olokoke. Ebigambo bwe banga biremye, weereza ka WhatsApp. Mukama yeebazibwe. Oba recordinga ka video kamente n'owaye Angela, guno omwezi njagala Angela olokoke odde eri Katonda. Tukozesa kino kisobola okukozesa kyonna abantu tubabuulire enjiri mu buli ngeri yonna esoboka. Lwaki? Obudde teri. Gw'oli naye leero tumanyi oba n'omusanga enkya. Waliwo dokita omu akola ne mukyala wange. Dokita ono mu mwezi gwa Desemba nga atambula okuva mu kibuga Kampala kudda mu kibuga yadaba ggulu one of those cities. Mukyala n'amuleka awaka. Mukyala naye dokita, bonna badokita, omwami n'omukyala bonna dokita. Kyewuunyisa nti omukyala bwe yaleka awaka olunaku lumu olwaddako omukyala bwe yeeba kati yagolokoka. Teyagolokoka. Lwaki njogera ebigambo bino bannange? Nti tetulina ensonga yonna etulobera okubuulira ekigambo kya Katonda. Oba ogenda okuwulira Nikodemo, tinogenda tumubuulira enjiri eno alokoke. Obudde obw'enjiri tewakyali. Abakolinso 2:6 egamba olwaleero olunaku lw'obulokozi si nkya. Ate n'ekisa kya Yesu eky'obulokozi kikyaliwo.
obudde bugenda kutuuka nga tewakyali kisa kino kya bulokozi nga kiweddewo. Alina okubuulira enjiri buvunaanyizibwa bw'abakkiriza. Bameka abakkiriza wano nga balina Yesu? Waniko omukono gwo nkulabeko nga walokoka buba bw'oti ndabe. Bw'obanga walokoka, okubuulira enjiri buvunaanyizibwa bwaffe. Tukiddemu. Okubuulira enjiri buvunaanyizibwa bwaffe, si bw'abalala, naye baffe, gwe nange. Njagala okumaliriza n'ekifaananyi kino mu mutwe gwo oba mu mutima gwo. Singa wabeerawo eddwaliro eddungi erijjanjaba abantu, nga eddwaliro eryo lirimu eddagala lyonna abantu libeetaaga okuwonyezebwa, naye ng'eddwaliro eryo baalisaako ekkufulu ennene nga tuyinza kuggulawo, oba abantu okuyingira okufuna obujjanjabi obwo, wandikyogeddeko oti oba otya? Abantu bali eno bafa, eddwaliro weeriri, eddagala mweriri, neeririko ki? Kufulu. Okyogerako ki Oluganda? Bwe kyandibadde? Bwe kyandibadde? Nedda si bwe kyandibadde. Eddwaliro eryo ye kanisa, era ye agibeeramu. Buyina eddagala abantu lye beetaaga kulokoka n'okumanya Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Kati tuganidde gwe nange Oluganda okuba nti twewaayo nate okuba nti tubuulira enjiri eri ba Nikodemo bangi abatulinaanye mu maka gaffe gye tukolera ne gye tubeera. Njala okumaliriza agamba bwe nti ku musalaba okuli obulokozi, era Yesu Kristo ku musalaba yagamba nti kiwedde, obulokozi mbugusiza gye bulina okubeera. Nga tugenda ku mmeeza eno entukuvu, twejjukanya nti senga teyali Yesu twali bakufa ffenna tuggweewo, naye olw'omusaayi gwe omungi ogwayiibwa ku lwaffe, ku lwo ne ku lwange, tulina obuddukiro era tulina obulokozi gye tuli kaakano. Era mu kusembera kuno nga tujjukanya omusaayi gwa Yesu ogwayiika n'omubiri gwe gwakubibwa, tujjukanya endagaano eno ey'obulokozi nti Mukama atukoola tutwale obulokozi buno eri abalala abatabulina. Ensonga lwaki tutabakana n'enjiri eno mu budde bwe tulimu kaakano. Naye njagala okubaaniriza ku mmeeza eno entukuvu, tujje nate twejjukanye endagaano yaffe ne Kristo Yesu Mukama Katonda waffe. Era endagaano eno ya musaayi, nti musaayi muno mwe muli obutuukirivu, mwe muli obulokozi, mwe muli abantu okumanya amazima. Era tujja ku mmeeza eno tuteekateeka emitima gyaffe natugamba nti Yesu, gwe eyalokola abantu bonna mu musaayi gwo, n'okola endagaano naffe tulokolebwe, tuddamu nate okunyweza endagaano eno ey'obulokozi. Nja kubeera ndi mulokole, ne nja kweyongera nate okubeera omulokole. Kwata ekikompe, okwate n'omubiri gwa Kristo Yesu, olindirire ffenna awamu tube nti tusembera mu kiseera kye kimu mu butuukirivu bwa Katonda. Mbaaniriza ku mmeeza eno entukuvu. Kwaya. Kwagala kwo kumpitiriddeko nakulungi yakulira kwakuleta munsi kuno okutufirira musaayi gwe wayiwa egologo
Yesu wemuli amanyi agogega kuba bulijjo agogega kuba era tambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika natukuza ekigambo kyo Yesu wemuli amanyi agogega bulijjo agogega bulijjo agogega kuba bulijjo agogega Pawulo awandiika mu bbaluwa y'Abakolinso ssuula ye-11 nnyiriri 23-26 kye nafuna eri Mukama Katonda nange bye nabategeeza nti olunaku Yesu lwe lulwamu olukwe yatoola omugaati era bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'agamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange ogwamenyebwa ku lwammwe mmwe era olw'okuzijukiranga nze tutoole omubiri ffenna wamu tulye. Mu ngeri y'emu n'atoola ekikompe ng'amaze okulya ekyeggulo n'agamba nti kino ekikopo oba ekikompe eky'endagaano empya mu mubiri gwange, kino mukikolenga era munywenga olw'okunzijukiranga nze, munywere wamu ffenna abooluganda. Njakusaba ozibirize ku maaso go, wombeke mu maaso ga Katonda. Weebaze Yesu olw'omusaayi gweyiwa ku musaalaba e Gologoosa. Mu musaayi mu mwavu obulokozi bwe tulina olunaku olwaleero, era omusaayi gwe gwatunaazaako ebibi byaffe byonna, era omusaayi mwavu obulokozi. Mukama, yimusa eddoboozi ly'oluganda, weebaze Katonda, kubanga singa tegwali omusaayi twandibulidde ddala ddala. Yimusa eddoboozi lyo, weebaze Katonda olw'omusaayi gwe, olw'okutwagala, olw'okutufiirya ku musaalaba. Tiyalina kufa n'olw'ekibi kyange n'ekikyo, n'asalawo atufiirire ffe, kubanga gwe nange twali tuyinza kwerokola ffe, naye ye n'asalawo okwewaayo. Yimusa eddoboozi Mukama omwebaze, yimusa eddoboozi Mukama omuwe ekitiibwa, yimusa eddoboozi Mukama omusuute, yimusa eddoboozi Mukama omuwe ekitiibwa ekimugwanidde. Weebaze Mukama oluganda. Amabaloozi bannange sigawulira, naye yimusa eddoboozi lyo Mukama omwebaze olw'obulokozi bwe yakuwa. Sigamba nti wali osaanidde, wali mukulu nnyo, wali wa kitiibwa, n'ekyalo ekisa kye ekingi Mukama gwe nange okutuwa obulokozi, n'atuwa ekirabo eky'obulokozi ekitaliko nsimbi oba ssente ez'okusasulira, naye Mukama n'atulokola n'atwagala. Genda maaso Mukama omwebaze oluganda. Mukama mwebaze olw'obulokozi. Mukama mwebaze okunaazaako ebibi byo, n'akufula omwana wa Katonda, n'akufula akano gwe kyoli,
bangi bafiiridde mu mwenge ne mu bwenzi naye gwe Mukama akumye kubanga oli mulokozi, oli mulokole. Mukama mwebaze. Yologende maaso ozze endagaano yo ne Katonda obujja kuba endagaano eno ya musaayi. Mukama mugambe olunaku olwaleero nzizza endagaano yange naawe obujja okubeera kyoyagala mbeere omukazi oba omusajja atambulira mu bulokozi era mu butuukirivu, nti mpangula amaanyi ag'ekibi n'endagaano y'omusaayi, mpangula ebikolimo, mpangula amaanyi aga Sitaani n'endagaano ey'omusaayi ogwayiika ku musaalaba eggologosa. Rebo serere barebo rego soriri bariarerebe rego soriri bariarerebe barigazerebe rego soriri bariarararabaye oba buyaba bagagazariri barebe rege serere baregazayararabaye rebe sebebe ne maregazoriri barebe rikazaya makazariri bararabaye bebe temene garere baregazoriribo regazaya magatani marede kabobozoriribo. Mukama twongera okunyweza endagaano yaffe naawe Yesu. Tujja kuweereza bakatonda balala bonna. Tujja kuserebera mu bulokozi bwaffe. Tujja kugwa mu maanyi mu bulokozi bwe twatandika okutambuliramu. Tujja kubeera bagumu ddala ayi Mukama. Tunyweza endagaano yaffe naawe Mukama. Wagamba tolituleka. Ne naffe Mukama tugamba nti amaanyi g'otuwadde tetugenda naffe kuvaamu. Tetuli kwabulira. Tetuli kuleka ayi Mukama. Naye Mukama naffe kunyweza endagaano y'obulokozi. Rebo serere. Nja kusaba mulokole yimirira ku magulu go tukole endagaano eddako era egenda okusembayo. Ye endagaano okwewaayo okubuulira enjiri obutakoowa paka gwe nange lwe tulifa nga tuba bulizi ba njiri. Yimusa emikono gyo waggulu gamba Mukama, mugambe Mukama olwaleero nyweza endagaano yange gwe nange okubuulira enjiri nti babonna abanninaanye ogenda kumpa amaanyi, ogenda kumpa obuvumu n'obugumu okubuulira enjiri guno omwaka n'obulamu bwange bwonna obusigadde obw'ensi eno. Mbeere omubuulizi w'enjiri mu bigambo byange bye njogera, mu bikolwa byonna bye nkola, byonna abantu abandaba nga balaba njiri, nga balaba Yesu. Mbeere ekyokulabirako, mbeere omukazi omusajja alabirwako ekyokulabirako, obulamu bwange bubeere nga tebukuweebuusa wadde okuswaza, naye obulamu bwange bubeere nga omuntu bw'aba bulaba alaba Yesu. Ate n'ebigambo Mukama mpa obuvumu, Mukama ngoba amaanyi ag'okutya agannemesa okubuulira enjiri, naye mbeere omukazi omusajja nga mbulira enjiri nga bwe kiŋŋwanidde. Mbuulira enjiri ku mulirwano gye mbeera, ebitundu kye nsulamu. Mbuulira enjiri emirimu gye nkola oba gye nsomera amasomero ge ndimu. Mbuulira enjiri eri ab'eŋŋanda zange, abo be mmanyi nina abo be sitamanyi beesanga mu takisi, mu bifo by'enjawulo ku mbaga. Mbuulira enjiri Mukama, mpa omwoyo omutukuvu ow'amaanyi eyali ku basajja abali mu kkanisa yasooka ababuuliranga enjiri kasiggo ne batakoowa ne batalemererwa era ne baleeta emyoyo mingi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama naffe kye botukolera ayi Yesu, tubuulire Mukama enjiri yonna Mukama gye tubeera, oba tuli ku booda oba tuli mu takisi, yonna Mukama gye tubeera tubuulire Mukama enjiri nga tetukoowa ayi Mukama naye nga tuzibwamu amaanyi. Weewaawo Mukama tuli mu budde nga abasiraamu basiiba, naye Mukama tusaba abasiraamu balokoke, abakatuliki balokoke, buli omu Mukama alokoke. Mukama emyoyo gireke okugenda mu geyeena, naye Mukama abantu badde eri Katonda gy'oli bamanye amazima nga Nikodemo bwe yali Mukama. Bonna Mukama Nikodemo gye bali bamanye amazima Yesu. Era Mukama nkoola bonna bonna ba Nikodemo be nnaasanga oba boonooleta gye ndi Mukama, mbabuulire enjiri era mbannyonnyole ekigambo kya Katonda. Zwekemerere baregazolibo Mukama endagaano eno ginyweze Yesu mu guno omwezi ogwa Adda, omwezi gw'Okumi-n'ebiri Mukama gwe yakyusa Mukama abantu abalina okufa Abayudaaya emagombe, naye Mukama n'okyusa nti ate Hamani yali ayagala okubasiba kalabba ate kafiiramu. Mukama tatakola bwoto Yesu guno omwezi ogwa Adda. Nyweza ayi Mukama, nyweza obulokozi bwaffe,
nyweza okwagala kuffe gye tuli Mukama. Tunyweze Mukama mu butuukirivu, tunyweze mu kubuulira enjiri, tunyweze ayi Mukama tubeere abakazi n'abasajja abali ku lwazi, kubanga Yesu Kristo lwe lwazi olw'obulokozi. Ribosale oramaragazaliribaye rekeseterere baregazoliriboro rigozwiriribaryarararabalerebe o babagazwatanimalaga remerekezerere baregazwaliribaryarerebe o baba yababagagazaliribalerebe rekekeserere baregazoliribalerebe o yamagagazatanamalalabayerebe rebeterere baregazolulubalerebe o rigosoliribalerebe rigazwaliribaryarararabaye. Oh Lord our God, wanike emikono gyo waggulu nnyo tusabe kaakano nga tuteeka omwezi ogwa Maachi mu maaso ga Katonda ogw'okubuulira enjiri. Mukama Katonda waffe, tuwanise emikono gyaffe gy'oli eri mu ggulu nga tusaba Omwoyo Omutukuvu atukkeko mu biro bino guno omwezi ogwa Adar nga tugenda okubuulira enjiri mu Komamboga, Emagere, Kungu, Kyebando, Buwambo, Mpererwe, Kanyanya, Kulambiro, Ntinda. Mukama n'ebitundu ebitulinaanye ayi Mukama otuwe obuvumu tubuulire enjiri. Era Mukama tusaba nti bangi bagenda kulokoka. Twagala Mukama emyoyo kitaka wansi w'emyoyo 5 okulokoka guno omwaka. Teri bulokozi bwonna okujjako gwe Yesu. Era Mukama watutukozesezza tetuyinza kukola ku lwaffe, ne Mukama tukozese buli kinoomu, muto oba mukulu, mukadde oba muvubuka, mufumbo oba si mufumbo, musajja oba mukazi, ffenna Mukama tukozese tubulye ekigambo kya Katonda nti Nikodemo bonna abali eyo balokoke. Minyira Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amen. Hallelujah. olw'okuba nti yagasseeko ku famire yaabwe n'ene ekkanisa. Tubategeeza nti Friday eno eya wiiki eno etandika 27 mu February tujja kubaawo n'okusaba ekiro overnight, okusaba okukeesa. N'olwekyo tubaaniriza mwenna okujjako olwo olwokutaano kuŋŋaana naffe tusaba awamu lwane tulabe tukkirize ne Mukama okutulaga engeri y'okuwangula abalala bonna emyoyo egitannaba kumumanya. Olwaleero okusaba 7 wajja kubaayo engeri y'okutendeka ey'abantu abakola mu byuma ne mu media, sound and media team. Era woba omanyi nti olimu eyo department baawo sawa 7 ngera okubatendeka kulaba nti Mukama tumuweera ddala kyasinze. Omwezi ogutandika Sunday ejja, omwezi ogwa March
mwezi gwa kubuulira njiri nga pasita bwatugambye, era tusaba nti buli omu asobole okutwegattako mu kusaba, mu kusiiba, oba osobola okuwaayo essente, oba osobola okujja n'obeeramu abo abanaabuulira eyo enjiri, kyonna ky'osobola okukola, tusaba obeewo, tulabe nti abantu bamanya Mukama. Era nti buli Lwokubiri bajja kubangayo okukuŋŋaana okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7, ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 7 ez'emisana. Buli Lwakubiri wajja kubaayo okukuŋŋaana ng'abantu babategeeza ku ebyo eby'okugenda okubuulira enjiri. Kale bw'oba osobodde baawo tusubwa tujje tulabe engeri gye tusobola okuzimba ekkanisa ya Mukama. Era tubategeeza nti nga Maachi nga 24 paka Maachi Maachi 24 paka 27 wajja kubaawo medical camp. Musumba abadde agyogeddeko, tulaba nti abantu batuusibwako obuyambi ng'ate tebasasudde kintu na kimu. Kale obeera olinayo engeri gy'osobola okutuyambako, osobola okugamba kanzije nze mbawandiise, kanzije nnyamba okukola kino na kino. Tukwaniriza engeri yonna, oba oli awo osobola okubeera okugenda ku mmeeza awo emabega otutegeeza engeri gy'oyagala okuyamba. Kale mwebale nnyo okutwegattako kweno saavisi, nsaba tuyimuke ku magulu gaffe nga bwe tuteekateeka